po jako akawuwo. Meya wa municipali ye Kasese Godfrey Kabyanga asabye minisitule ez'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu wamu n'ebyobulamu okusala amagezi okulaba nga babayambako ku mirimu egitali gimu kubanga tebakyakuŋŋaanya misolo. Badde nsaba minisitule ya health ne local government balabe nga bwe banatuyamba tufune grant eya Kasese. Otherwise bwe tunakaleka mu bantu nga tulemereddwa kolera ejja kuvaayo ate kolera bwevaayo nesanga korona nga mweri ekyo kijja kuba kibi nnyo ate kolera eri very dangerous. Newankubadde ng'eggwanga likyali mu kalantiini wabula Kasasiro ajjudde buli wamu mu kibuga Kasese kye bagamba nti kiyinza n'okubaviirako okukwatibwa endwadde eziva ku buligo. Kasasiro tugezaako naye kali kumbi kutulema kubanga kati tetukyalina local revenue completely, so ako Kasasiro kati ye problem tetuyina ate wano nguwo omulanga owa President Museveni municipalities town councils baziweereze grant. Kabyanga ategeezezza nti oluvannyuma lwa pulezidenti okuyisa ebiragiro baagoba abasuubuzi mu katale k'Amawa Market kyokka ng'ekifo kikyafu okukamala era ne basaba kansa esooka ekiyooyoote nga tebannakkirizibwa kuddamu kukolerawo. Zino guidelines za pulezidenti bwe zaatandika, first of all abantu twabayimiriza kusooka kuva mu katale kati bwe twali tubayimiriza ne bavaamu twasanga katale nga kalimu obucyafu bungi nnyo. Kati bwe bakomawo tubagamba tibayingira mu katale babeere bweru ya katale tusooke tukalongose tuggyemu obucyafu bwonna. Akatale k'Amawa Market ke kamu ku butale obunene obw'emmere obusinga mu ggwanga era nga kawa abantu emmere mu disitulikiti yonna ssaako n'ekitundu ekiwerako mu Congo. Abasuubuzi mu katale kano si bamativu n'obutaka obutini obwayiiriddwa mu katale kano nga bano balumiriza abakulembeze baabwe okulya ensimbi ezabadde zirina okukola omulimu guno olwo bo ne beekolera gadi bengalye. Akatale keke kiwonya ubare walinga amezi ayo iseyama abayokwamu so kanyambo baba feri ekyo nikiwanya namara mwana Nasema kwa babe tukifara babe seria. Sisi ramasa habo ni masa wa government. Ndikabena nga musimanga wa muntu ali winga sima government. Bano bategeeza nti ettaka eriyiiriddwa mu katale kano teriyinza kuwezamu yadde emyezi ebiri nga likyali mu kyokka nga akatale kano k'amaanyi mu ggwanga. Kabyanga we mugambire byaliira biriira yebali agenda. Blaka mbenyanyi singa wutuse tuli mu kikumu. Robert Kule yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Ate kolera eri very dangerous kubanga ye tambuza butambuza tetambulira mu bantu completely.